Kano Kizza Besigye basobola muteeka mu komera ne tutuuka ne tubivaako. Eddie Mutone agendayo ne tusooka ne tukolamu awo akalere ne tukola ne tubivaako. Baobedi Lutale kati ne Ssaalongo Erias Lukwago. Gwe nga gwe aludde mu byobufuzi bya Uganda kifaananyi ki kye kiba kisiiga era gwe nga gwe opposition oba ogirabawa? Kakati ekisooka point bwo yasaanuuka atya? Yasaanuuka lwa General Museveni kulwako. Asaanuuka atya? Aluddeko lweyongera mu maaso nga tavaako. Kireetera abantu bakula. Kati nze twali tugenda kuziika Milton Obote. Kati ni musajja wali mupiwa. Yali mupiwa. Kati naawe okoze. Tetwasoma era twasanyuka nnyo yali public holiday. Kati naawe okoze eki? Musajja good. Naye gye emyaka 20 kiyiseewo. Okitegedde? Yes. Actually emyaka 20. Kakati kitegeeza nti omuntu akola ki? Akola. Along the way abalwanyi bonna betumenya amagi bafuna obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Azadde abaana, afiiriddwa abazadde be, afunye obulwadde, agenze mu exile, agenze mu diaspora. Kati kubanga buli lw'okula amaanyi gasalika. Okitegedde? Kakati ekyo okulwawo kwa General Museveni kuleetera abantu okukola ki? Okusaasaana. Kubanga kyemugoba bulaba nga tekikola ki? Tekikuka. That is point number 1. Point number 2 ye current affairs. Current management ya strong. Tetuwa mwaganya kukola ki? Kuyisaawo byammwe. No, kuprotectinga ba commanders b'olutalo. Kubanga yajjamu okweyawulayawula kungi. Yajjamu approach z'ekiyimbi kitaabeera omu. Abasigadde temwina ki? Mwina kugatta waya za mizindaalo na kusitula butebe. Mwina kuba bambo. Okitegedde? Yes. Kakati ekyo kireetera okutta abalwanyi bangi. Kyova olaba nti bakyapulayinga bannaffe abava mu firebase ne bakireeta naye kigenza okumaliriza nga nabo kibalidde kubanga kyakuba ba traditional players abaaliwo abaali basobola abaali balina obudde obwo munaffe bamukutte tukoze tutya tufule tupulaninge munaffe bamukutte tukoze tutya tufule tupulaninge ebyo babijjawo ne mu 1966 kye bayita 1966 crisis bwe yaggwa bweti ojja osome ku musango bakuyita ex parte Matovu. Okay? Ex parte Matovu baamukwata enkeera waliwo nga crisis yakamala kukola ki okubeerawo. Bannabyabufuzi abali mu kiseera ekyo baatandikirawo okuyiiya pote tumututte tutya n'akuba kabaka. Okitegedde? Okyasoma ku musango gwe bayita Ibingira, Prince Ibingira versus Attorney General. Egyo emisango gyonna bagiwozanga bali mu makomera. Naye nga tiimu eri wabweru yeekola ki? Yeewoza. Kyobola bakuyita ex parte Matovu. Bakusala ex parte nga taliiwe. Kubanga bw'oba oyogeddeko ekyo nti populism yayonoona politics. Yes. Ejja kwekanga research bureau y'ensi yonna. Eraga nagenda nekola research ng'ajagala kumanya career path ki esinga ovamu ba politician abangi ezisinga okulembera mateeka magye abakudita ekyasinga okuneewuunyisa mwalimu ba comedian naye nga temuli muyimbi gwolooza lwaki mu political structures ez'ensi yonna ng'ogyeka okuba nti no ziri dominated by magye basoma mu mateeka sirabamu dokita naye ne ba comedian ne baba nga basingana bana ab'obwa sita. Comedian bwe tulabanga omusirosiro oba obugwabwe kijja kityo okubanga asobovaamu zerensike nga ate bano betugamba nti bajjeizi baani ebyobufuzi babyewalira ddala. No, ba comedian bakwata abantu obwongo. Omanyi omuntu okubeerawo n'ayiya ekigambo ekinaakusesa nga gwe tokiwa butte omuntu oyo taba mwangu ekinaakusesa. Kakati nabo tebeeyagalira nti kakati ba comedian naffe tukola ki? Tulina role gye tulina okuplayinga. Circumstances zijja nemuzingiramu na imagine as the current leader
mwengere circumstance ejja nga gwoliwo kati noyongerako bwongezi kooti ya bukulembeze naye ng'osigala okozesa art gw'okozesa mu comedy. Kati awo nenkirinkinga wamu nembuuza lwaki ba elites tetulaba nga abagezi kati wano mu Uganda bw'oba omenya lisiti y'aba elites ojja kuleeta Jeno Bikirwa, oleete Ssemujunganda, oleete bano Sam Kazibwe. Lwaki ate bo basafalinga nnyo mu nation nga zino zeetaaga amagezi ng'ate bano abambala obugwagwa oba okwefuula abatalina magezi nga babbalamu bayitawo bwisi. Ekizibu mu byobufuzi byaffe lwaki sekita ezimu ng'ezaba elite mu Uganda zibeera ruled out baba bamanyi buli lw'omanyi ennyo ekintu risiki zaakyo otya okukyenyikiramu okitegedde nti omuyivu amanyi kyekitegeeza okutekinga on musemu kati ogenda okumaliriza nga agamba sirugenda muono olutalo titi oba okuyiga ennyo. Ebusoga waliyo omusajja bamuyita Dokita Kazungu yagenda n'agamba nti ffe abamanyi tulabye nnyo tulumwa nnyo era n'agamba nti abantu abalina emirembe mu nsi yonna be batamanyi era teyaliyo okitegedde kubanga era bw'oba otunulidde strategy z'olutalo omuntu abali nnyo terutambula aba n'excuse nyingi kiba programmed nti baprogramminga bafuula abatuwa amagezi nga batuleetera okuba nga tweggalira oba just no kubajja kwekanga ati ba elite baba n'ekigambo kingi naye bamugamba lumba anti amanyi risiki z'ekyo kyova olaba olutalo lwa kinaana okusakisidinga mu kinaana mukaaga ba intellectual abaali waggulu intellectual militarire ne intellectual academics bo baali bakola mulimu gwa kumanaginga providing leadership command and control abakubi b'emundu bennyini baali tebabimanyi bana ba bulijjo bakadoogo baani ba P7 P6 abo be bakuba emundu kubanga nga bo tebabala risiki naye omuyivu ayekizamininga paka ku risiki ziri zitya kivula abayivu ennyo tebafuna loan. Ne bogamba bino ebya forex abalunda sente zimeza forex nabo bennyini bagamba bw'obala ennyo tokole kati ekibalo tugambe nti nno tubale naye abamu tutalaafiya kwegamba omanyi okugjako power okufuna power kiringa kukwana ku kaabusajja kati omuyivu ennyo tasobola kukwana ku kaabusajja aba yalabye consequence amanyi n'erinnya ly'omusango okitegedde naye ate ono asikaali naye ono nevugira boda nekolera bya amwambala kyova olaba abakazi ab'ebbeeyi ogenda okulaba omuntu amuyingidde ali aviire kino ogamba yimba basajja bonna omusajja yasibyero okitegedde era baba bagamba mu philosophy nti omuntu ali bold ne bw'aba kyayogera kifu afuna nnyo obuganzi okusinga omuntu alinda direct ali mu kwetooloola bw'ati kubanga abala consequences. Kakati Jeno Bikirwa kati olina omusango ssebo oba otya ng'otambula ne Haji Nasser Ssebaggala n'osalawo political approach yaffe wetutwala eri n'obanga wasalawo obutavuganya wano bw'oba otunuulidde abapolitician abamu ojja kulaba nga bali selfish tebalina badawulira naye ojja kwekanga nti bw'aba Ssebaggala yakuguloominga Segirinya yaguluumingibwa mwami Munyagwa Segirinya Munamasaka era ojja kwekanga yakuganya Kawewe lwaki gwe omusajja eyayiga art wa street oddira political art n'omutwala eri nkyalo eri nga bw'olina bba wa mmere ne bakuba omubali n'okuba kalipso ne bakuwa akalo kiki ekikuleetera okubanga ekyanzija e Kampala yali spirit ya kugaziya lutalo kubanga tetusobola kuwangula Jeno Museveni nga human resource yaffe yonna esookerwako eri mu kibuga kitegeeza wali tobwetunuulidde kwenga nali sali selfish nali njagala nve ebuyendo obeekabwe ng'omubaka wa bbala mba ngattako nnyo ku lutalo okusinga ow'e Makindye East kubanga already twawangulawo dda
omubaka aliwo opposition okiwulidde. Yes. Kakati nga njagala balwanyi bannange ab'e Kampala bajje banyambe eri awali NRM naye tufuuleyo opposition. Yes. Kati nange bwe mpangula eyo ekiba kiddako nange kuzimba bannange kubanga General Museveni kyatukubiddemu nti opposition eri Kampala metropolitan wetwagaziyamu ekinene nnyo neyingira Masaka obukosi nayo yaliyo ekiwulidde Masaka yali ya DP. Kati ebitundu ebisigadde byonna ne tubirekera jjajja ng'ogyekola ngosa bulijoni eya UPC eriyo izogamba people power kamyufu era tebasobola nakati bagiye ababaka baabwe 10 ne babaleeta kakati ebitundu ebisigadde byonna NRM yeerisaaki kati nze philosophy gyali nina nti kasi twekinga omulabe abenga tasobola wajja okuvuganyanga political state yo si bulabikako nga MP ng'olwedde yo level wagisumuka kati abasinga kibadde batategeera kakati tebamanyi zomalawo nange kati gwe judgment ozijja kubajega kati bwompadde answer kitegedde nti oli omulabi ye aba alowooza nti wali oyagala funa kitiibwa otambuleko nga singa nesimbadde e Kampala era singa nange kyembadde neebuuza kubanga Sekirinya bw'abanga yajjira ku Munyagwa kozi Munyagwa yamuintroduce wadde waliwo abagamba nti bamuzimba naye nga amazima go gali nti FDC abantu bakola ki bekwata omuntu ng'afudde naye nga tebabagiya kati era nange mbadde neebuuza General Bigirwa eyali wano ku kigo kya Seya at least yaligambye nti eno wabaawo Hussein Kyanjo eri Mabikeka yaliyo wano gundi Latifu nga yaliwo bamulawulira wakiri kanemukowagano compromise kati nze ensobi eyankolebwako eri emu bannange be naleka e Kampala bwe butajja kunyambirawa ebusoga ne basigala wano nali neetaaga amaanyi gaabwe obusobozi bwabwe obw'enjawulo okusobola okonvinsinga abantu beeri bampaaka kubanga abantu b'omukyalo bakulaba ng'oli backed up by a formidable team bakutrustinga ne bakuwa akalulu naye bakulaba nga yegwe balowooza Kampala tomalaayo weewaawo kaakati General Bigirwa nga tumaliriza ogenda kumpa bukyanga otandika kulaba ebyabufuzi bya Uganda muntu ki gw'ogamba nti bukyanga ndaba bannabyabufuzi ono yasinga obuganzi mu byobufuzi nga ye muganzi oba byayogera bya kisiru oba bifu ono yasiseba ate mu bannabyabufuzi bya Uganda ani gw'ogamba ono yasinze okubala General Museveni ekyo sobola kimujjako ate ani gwe balina okwekengera gye bujjaawo okwekengera tulina okwekengeragana ffenna nange mwendi mubekengera n'abekengerwa nange mwendi balina okukola okulangirirawo okulembera opposition essaawa zino era nenda press conference nzije nze olonkingira nze just know that kyadawulirawo kyategeka akatabo kange kyonayogera nga nzibanga waba mukasebaggala era nja kukola ki nja kutegeeza nti jangu tube kukituwatula amina webale tukyaza naffe twebale tukyaza amina akatalekeka just nkubiriza abantu baffe oyongere okuwa ebyobufuzi obunti kikulu nnyo temuneglectinga byabufuzi kubanga bye bisalawo ensonga zonna zitukolaki tubadde ku mikutu 3 General Bigirwa Uma TV Naikotodan Emmanuel Moses Senyonga has presented. Amina.